mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video kati olunaku olwaleero waliwo eyambuuzizza ku ddagala lye bayita Omukabira nti Omukabira gufaanana gutya. Njagadde ngukulage Omukabira egwego eddagala lye bayita Mukabira byebyo ebikoola by'olaba. Omukabira gubeera muti, guba muti n'ebiseera ebisinga gumera nnyo ku nsiko oba tugambe mu kibira. Gubeera nnyo mu nsiko, ku kibira ne mu lusuku. Singa oba oli yagulaba n'agutaliza osobola okugusanga bulungi nnyo mu lusuku lw'omuntu nga ebyeddagala bitegeera, asobola okugutaliza bulungi nnyo n'atagutema. Omukabira gubeera muti. Omukabira gwe yabadde ayagala okumanya nti Omukabira gufaanana gutya gwegwo. Kakigatte wamu, njagadde kigatte wamu n'ensonga ey'okumanya eddagala. Mbalage guno gwe bayita Omukabira. Nkimanyi bangi mwetaaga okugumanya engeri gye gufaananamu. Bayitedde ebikoola fuba okulaba ng'obyetegereza. Kirungi eddagala lino olyetegereza ofuneko ky'olikwatako. Gamba lirambe. Kati nga bw'olaba ekikoola sayidi emu ogiraba ya green ate sayidi eno endala ogiraba sayidi endala erinawo kakkala akalinga akayera akatinitini. Eddagala ng'oyagala oddimanya oddikwata funako ky'okwatako kijja kukuyamba. Ojja dditegeera n'onaaba ogenze mu katale oddinoonya kiba kikuyamba. Jasi omuntu omugamba nti njagala ku ddagala lye bayita Omukabira waalikulaga nga walirabako wano ku channel yaffe enayitibwa Kyayiti kiba kikuyamba. Kati n'olwekyo weetegereze eryo lye bayita Omukabira gufaanana bwe gutyo. Omukabira mulungi nnyo. Gusobola okugenda mu kyogero ky'abaana abawere naddala abaana abawala. Omukabira gukola bulungi nnyo mu kyogero ky'abaana abawere. Abawala nawe omulenzi osobola okkimuteeramu ate era naawe ng'obadde oli mukulu. Ogwo Omukabira oguteekamu bulungi nnyo mu kyogero ng'oli mukulu oba tukiyita ekyogo. Oguteekamu bulungi nnyo. Oba oli musajja oba oli mukazi tekirina buzibu. Liteeke mu kyogero ky'emikisa, teekamu Omukabira ogwo gujja kukolera bulungi nnyo gw'omuntu omukulu. Njagadde ngubalage okusinga mulungi nnyo mu byogero eby'abakulu n'abato. Kujja bayamba bulungi nnyo. Bakozesa ne mu ngeri endala eddagala eryo ery'amaanyi nga bwe nabagambye nti njagala nnyo mbalage eddagala eryo ery'amaanyi. Ky'oba olaba nti njagadde olwaleero mbateereyo Omukabira guno mugulabe. Tunulira akalimi kaagwo akalimi okalaba engeri gye kafaananamu. Akalimi ako kabanga olubugo nga kavaayo nga kakyali kato, kabanga olubugo. Nsuubira olyetegereza bulungi nnyo ogwe bayita Omukabira. Omukabira ogwo mulungi nnyo ku nsonga y'ebyogero eby'abato wamu n'abakulu. Kansuubire ggwe abadde ayagala okulaba engeri gye gufaananamu, suubira ogulabye bwe gutyo bwe gufaanana bwe kityo bwe kirimu. Ebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.